omukyala bamuyita Fiye yali omu omukyala omulala bamuyita Pretty Glow naye ng'oluyimba lwali lwa Pretty Glow officially naye omukyala oyo Fiye n'afeaturingamu waliwo ennyimba ezimu ku ezo ezize yekka. Nebuza oba jolyo feelinga olina bantu abasinga ebisanizo naye nkulavinga ngera nkumisinga nebuza oba jolyo feelinga olina bantu abasinga ebisanizo naye nkulavinga mulumba tenegumega nebuza mukwano guntujja ntayana olw'omukwano gwe nina ogulinga majangwa nanakirija baby mina kukosa boy I miss you boy and every day I love you more usinipe maboss maboy tuwe wetu ndio napokisi mama ngera kumisinga nebuza oba jolyo feel. Okay, mukyala bamuyita Pretty Glow naye nga amanya g'amatuufu ye Gloria Ingabire. Gloria Ingabire mukyala wa muyimbi ono. Kubakaza banji musi nonda muwange omuntu gwenesiga nenkulaga buli kyange nokimanya nti mukyala wange gwe mutima gwange notosasira kati fenno tutabudde omukwano gwaffe gonna kuyise laba maka gaffe ugatabudde wali muntu gwenna wekitiibwa kandoozo olimu amagezi n'okutwa oyo ye bamuyita Qute Kaye. Wetwogerera omukyalo ono omu ku bawala mu myaka egya myaka gya biringa 12 awo 2013 bomu ku bawala abaali ab'amaanyi awo ssebo nga bawala bafaanana bulungi. Wetwogerera bw'olaba ku Pretty Glow w'ennyamira mu mwezi gwali gwa kutaano Qute Kaye yakwatibwa ye ng'asumulula obutaala ku mmotoka y'omuntu omu era ndowooza story yatambula nnyo babula abantu ne bavaayo ne bagezaako kubanga balwana okulaba nga Qute Kaye atereera era n'adda ne mu studio ne bamukolera ennyimba okwali oluyimba nga luno wammanga yes olukwali oluyimba nga luno. Hallelujah. Mighty is the Lord. Nalimbuze musene nkambwe esuubiza buli kalungi naye nkize byonna mpeo bikumuka bifumuka. Nalimbuze musene nkambwe esuubiza buli kalungi naye nkize byonna mpeo bikumuka bifumuka. Ai Katonda jonzi chewala nonzikiriza okuba omwana buli lunaku taata nfuulo kyusiza amakubo n'obulamu bwange ensi egamba sikyalina sikyayinza nawagamira yes olwo lwe luyimba olumu kuzaavaayo okubanga zikolebwa okubanga ziyambako omuyimbi oyo Qute Kaye era tusuubira nti plans zonna zaali zigenda ddala bulungi nnyo okubanga atereera wabula amawulire mabega kaawo nagalaba era nasangako Qute Kaye namusanga makindi eyo naye nga alabikira tali bulungi abamusuubiza obuyambi bonna okuggyako abaamukolera ennyimba because ab'ennyimba baazikola oli yamugamba nkuwadde studio era studio ne bagimwa n'akola ennyimba omwali Pademan Golden Papa Mrs. Makula omwali Kayemba Solo MP2B Bukoma Simbi South babe bamu ku baavaayo ne bagezako kubanga muyambi era omulimu gwabwe baagukola wabula nga ebisigadde birina kuba
ate ku muyimbi yennyini okusalawo okugamba nti kati nkyuse oba ndokose kati nkomyewo eno ekyetaaliwo because amawulire gerangera nti ate atera okusangibwa nga alina ebyokunywa biri ebyali bimuleetedde ebizibu. Kakati no si yekka ali mbuzibu. Mukyala we amanyidde nga Pretty Glow yakwatiddwa. Yes, mukyala we yakwatiddwa nga ate ye naye ali ku ssimu aginyakula. Ono no yakwatiddwa ku Ham Shopping Grounds nga anyakudde essimu era okwene bamuyisaayisaamu empyawo kukakana nga ab'obuyinza babiyingiddemu naye nga bw'otunulira omukyala yali pretty ng'omukyala bambi afaanana mu byakoze naye ng'ekizibu kiva ku byokunywa abantu bye balemeddeko. Abaganda baffe bangi newankubadde nga balina examples ze balabirako abasinga balina examples kwe balabira ne bagamba nti ono ekyamutuusa wano waali byakunywa bwe biti abusing ebyokunywanywa ebyo. Akati noono ye alabika teyawuliriza bulungi bambi naye yakwatiddwa ng'afaananira ddala bubi. Emabegakaawo yali atandise omuze actually essimu ye oba yamala neevaako atandise omuze ng'ajja mu inbox jjukira nti yakazaala bambi nakawere naye ng'obugabirizi butono abaasuubiza omwali aja tyono w'ebizigo ono yeyerusa shiwaddiiru yavaayo n'agamba agenda kuyamba Qute Kaye. Abudumulasi n'avaayo agamba ngenda kuyamba Qute Kaye. Simanyi gye byakoma naye omukyalo ono y'omu ku abo abagenze maaso n'oku abusing ebyokunywa. Jjukira nti omwami abikozesa omukyala abikozesa omwana oba kati awo aba asigadde ku ki. Naye nnyongerera okuba nga nkomerera nyongera okunenya famire ya Qute Kaye. Bannaye muli luddawa? Batugamba muli bulungi bannaffe. Ono mwana mwamulekera ani? Ono mukyala we kitegeeza bw'aba ayina omwana naye aguba musaayigo. Abantu bano nga bali bubi. Bano abantu ababiri tebeetaaga kati buyambi mbusimanya byakulya biki ebyo biri immediate naye mu long term beetaagisa okuba nga batwalirwa mu rehab. Ababiri bano ne babuulirirwa ne bateekebwa ku kagamba ne babuulirirwa okubajja ku biragalalagala bino bibadde bigezezaako okuba nga bituyambye ku Kyandiru we yakkiriza n'agenda mu rehab newankubadde nga yagenda tayagala naye yamala ate bwe yalwayo n'alaba nga kimukoledde newankubadde nga ennaku zino abadde atandise okuddirira moto okuba nga adda ku byamulemesa obulamu luli. Naye famire ya Qute Kaye mwe muli kuki? Abantu kati abatalina Luganda bakoze ogwabwe mwe mukoze eki? Abantu bano tebeetaaga kisukako ku mmere kisukako ku renti gwe baagala kati obulamu bwabwe n'entegeera yaabwe eya bulijjo tebakyali ku origino. Muntu kasatandika okukozesa ebiragalalagala ebyo baba tebakyali bo. Kati kiba kyetaaga intervention y'abantu abakulu be batya be barespectinga okuba nga bayimiriramu. Abantu bano bagenda bwe batya abantu bwe bagenda otugendako nga mulaba kyalo ono muzadde yakazaala embeera si nnungi ogiraba kunfaanana ogiraba kunfaanana n'omwami ebyamutuukako obiraba ng'ekibyamukozesa si kuba nti embeera yali mbi bubi wabulanga n'okubuulirirwa nako tekuliiwo. So nengezezako kuba nga nnoonya ku Pretty Glow tulabe oba tulina kye tusobola okuba nga tutandikirako naye ng'essimu ye temanyiddwa teriiko oba yakyusa kuba n'omwami akyusakyusa nnyo essimu wabula ndowooza tujja kuba tunoonya ku abo abamu abagadde bagezezzaako kuba nga bababeererawo. Mwami Kayemba Solo tujja kumunoonyako olunaku olw'enkya mubaka wa Bukomansi South tulabe kiki ddala ekiri mu bulamu bw'abantu bano kiki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa kubanga munnange leero weesuulirayo gwa naggamba n'ogamba kasa tekiri ku nze tomanya oyinza okuba nga si gwogenda okuba nga otuuka muzibu buno wabula ate family member mukwano gwo omuntu gw'omanyi nga naye yeetaaga obuyambi. So abantu bano beetaaga buyambi erina ekisobola okuba nga kikolebwa naye ng'ekisookera ddala rehab bagende mu kubuulirirwa mu kujjanjabibwa obwongo busooke bukomewo bulyoke tudde ku mubiri.